Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala akyawaniridde entunuusi zaffe nga zikuba bulungi nnyo. Tumusaba assa okusaasira n'ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tukyali mu amthilatun lil ikhfa'i, ebyokulabirako bya ikhfa'u. Wano mukasooka twagamba nti akuwa ennyukuta ya ikhfa'u, mukokubiri n'akuwa ennyukuta eyo ya ikhfa'u ne nun sakina nga byonna biri mu kigambo kimu, ate wano n'akuwa min kalimatain nga ennyukuta ya nun sakina eri mu kigambo kyayo ne ya ikhfa'u eri mu kigambo kyayo, ate wano n'akuwa nga ejja ba'da tanwin oba ma'a tanwin insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Twakomye ku nyukuta ya kaf. Naam, twakalaba 1 2 3 4. Twakalaba nyukuta nya. Ennyukuta ey'okutaano tuka ziri 15. Ennyukuta ey'okutaano ennyukuta ya jim. Jim weeyisa atya ng'otuuse ku jim mu kukweka nun sakina ne tanwini mu nyukuta eya jim. Sheikhe akola ekigambo kino anjakum eno alful mad eno eri ku jim. Tekikubuzabuza kino ekitegeere wantewali ki tewali nyukuta ntegereka. Anjakum anjakum then ma'a min kalmatain min kalmatain mu bigambo bibiri injaakum Allah yaga nti injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yana kama nti injaakumul mu'minatu muhajirat idha jaakum nedda idha jaakum sorry so antulina tugamba nti ya injaakum ate wantulina hubban jamma ban togumiza olwo unabuunya nuka nti hubban jamma nabagamba nti eno alif tebagibala, so don't consider this one. Tukonanga jim iriko ki empereze, so ntebaawe tuka nti hubban jamma. Ate shini waisu cyangwa tusikanye shini ku nun sakina ogamba nti ansharan min sharri ma khalaqa min sharri rasulan shahida soto muzamile rasulan shahida rasulan shahida. Qaf twagambye yeyo anjawulo. Tugamba nti yanqa so siyanqa tugamba yanqalib
yanqa oba ojijja wali wenyini weba yanqa awomirira yanqalibe so si yanqalibe owulira ng'ekituufu naye si kituufu yanqalibe min qabl minqa so si minqa naye min qabl kutubun bunqa mutanwin kutubun qayyiman otegedde sin bwe tunya ku sin tweyisa tyanga tuli ku sin tansakh insa'altuk min kalimatayn insa'altuk bwe tutyo fawjun sa'alahu ma'a tanwin fawjun sa'alahum dali tezemuko udali andada anda'autukum dakkan بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة